bakukyaya bwogenda nga bakuduka nga tewali nsonga. Mukama kuba omulabo oyo beka amaanyi, kuba omulabo oyo aveewo. Amina. Ogende mu maaso okoleki owangule. Yesu mulungi. Engalo zikubira amaanyi. Bayibuli egambye muyite n'akolaki n'abayitaba n'ababa nti nze Katonda. Bayibuli yazigamba waba balina omubiri waba balina ki tewalina kintu nakimu kizakola ki kunema. Essaala abazza okusaba Mukama agenda kwanukula. Abatandika naffe balina obutulisi naawe ogenda kubufuna mu linnya lya Yesu. Yesu tuweereza amaanyi, bayagala tukole amaanyi. Sikula Yesu tuweereza amaanyi, bayagala tukole amaanyi. Tuweereza amaanyi.
Amina. 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 Kama muongeleza nani? Bado utakose. Bado utakose siku mikono cho. Ukienda kuona. Amina. Atuona kupata msao wa kiroho kuno. Amina. Kwata msao kolechi. Wa kiroho kuno. Wa kirebana mkuru. Usikakito twafanye. Kujila Yesu kwa Atibini ya tutamu saa doke na kusia. Ini Yesu leo. Atiba jitu kwa kumana ziko kueleza. Kitebele kisigata. Yesu chukula kufude ya. Yafi. Kale vile tusibya mesani ngenda kubao watu. Ngenda kola. Era direct okola tubamutuusiza nani basisigala bakola. Bagenda kitegeeza byokozi wano kukoze eki. Kwedde ngagenda akolebwa bino mukubiseeza. Amen. So tusomesera sisiteka mu musawo. Bakusomesa ekimadi okukumira awaani. Yesu ate wagenda bino genda maaso tukakubulire. Buli sente gy'otwala kunobuweereza Mukama ajikubisaamu abantu balina obujulizi bakola obujulizi. So otwala mutima kutya. Jayo sente tusabire olete sente zo kwagira okuweereza ate n'okwebaza Mukama oli mu byakukoledde. Wanika waggulu. Mukama Yesu tukwebaza tukutendereza lw'abaana bo abatudde kye balina okukuddiza. Bayibuli egamba nti ensi n'okutula kwayo byonna bya Mukama. Zabuli 27. Mukama zino sente zitaffe zizo onoobuweereza Mukama bulwo. Mukama neeyima ku ebyo ekitulo kye tukuwadde kye tukuddiza ku bibyo oyongere okutugabirira. Mukama omukyalo oyo mulabe ekisa mu bulamu bwe. Watono waleme kukanira. Ennimiro ye ebaze ate byebaza ng'abitunda ku bbeeyi ekika ekyawaggulu Mukama ng'akatale tekagudde. Leka byasize mu sizoni byonna akugule Mukama. Leka byasuudde byonna bitunde Mukama. Leka wonna we bajja ssente Mukama nabirirawo kubanga obaolya Mukama olabirirawo. N'agira omukisa byonna gye bakolera. N'agira omukisa ku nnyumba zaabwe. N'agira omukisa nga bayingira era nga bafuluma. N'agira omukisa ku baana baabwe. N'agira omukisa ku buli kimu kyonna kye bakola. Era Mukama n'obuweereza abafo buno obwongere omukisa. Bwongere okutinta buli lunaku. Naye oba n'ekya Mukama enkya okuwa omukisa. Era ebyonakero ebyokusumulwa ng'ebyobala Mukama by'okoze. Mukama nkwebaza kutendeeza kubanga bwe tusaba owulira. Era tubisabye ne tubyebaza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amina. Leka ekitabo kyo odigiga Mukama omwebaza. Amina. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama. Thank you.
tulafuula